nkubiriza abawala mufumbirwe munonya abasajja mwetege muve mu muzannyo mwetege abasajja mwebali abasajja balina sente mwebali so bonodaawo emunadaawo ate era n'abasajja abanaku sibawagira kumala kujja mu jijaza mwagala wasabana temulina sente mwagala ki tolina sente embwa atayina sente tagulambwa Mbonyina German Shepherd. Ogenda girisa ki? Kati munange batayina sente muve ku baana baffe. Bakole batya? Abatayina sente mugende mukole, bwe mulifuna sente mulijja ne mufuna. Ebyo kuwasa mu bibeeko. Atata wasa sente, atayina sente akwana. Njagala okugamba abavubuka abawasa. Oba tolina sente towepanka ku baana b'abantu. Tolina sente oli munaku ogenda ogamba buli gosanga, buli golaba no yasamirya. Okusinzira ku binawulidde njagala okuwa amagezi mukwano gwamu wa kanyambe nti mukulu akiramu eyawasiza Kyala Kurusumu nti tula wansi wekube mutimu manyi kyoteekeddwa okukola wabanga omukazi oli akolima ng'ekituufu bwe kiri wana yasobola okwogera nga kyayogera si kituufu ng'ekituufu kyayogera bwe kiri njagala okutegeeza nti kyokola kikyamu ebintu by'okuwasawasa guno mulembe si gwe tuli awo extra UG ku YouTube channel kwe tusinza okanga tukoleza ensonga zino tuzikwasaganyiza wali wonna ndowooza abantu bali mu diaspora mwana ennyonyi yange yeggulu yagirinnyemu leero singa kati nazeeyo dde Dubai oli wangamba bwemba nve Dubai ndeeta ekigaati nedda ssebo seeka sisobola kuleeta migaati mu Uganda mwenyini mwina ssente ensonga eziri mu ggwanga weewaawo olw'okuba nti mikono gyange bali mu Dubai Abu Dhabi ensonga yabaddewo nadde n'okubeera eyo olwokutaano olwa wiiki eno 31st tubeere tutunyulwamu nkomewo nadde nakavayo naku ngazi lwakida saasigalayo naye nandisigale nandifuuse mutuuze ezo ennaku zonna nga wakusibiddeennaku zino embeera bwetyo bwe yatambudde naye tujja kukwasaganya mpolampola next time ndowooza era January bajja batadde tujja batukwatagana mu ngeri oba ey'enjawulo so temutya nja kuba nzija olunaku olwaleero we lutuukidde emikolo gibadde mingi mu ggwanga nga tuwunzika omwaka 2021 tugenda mu 2022 amaanyi kiki Bible eri waggulu nnyo tugenda mu 2022 nga tuwunzika 2021 bingi bitambudde omwaka gwadde mu mingi gutambulidde obubi ndowooza twekwase Mukama Katonda 2022 abeerewo ndowooza omwana bw'aba yagamba nti this is our year nata mentioning mwaka kuluna mentioning omwaka ndi 2022 mwaka gwaffe so vinka azawi anti gwe bono ebawa omuswangize yalinayo mukyala azawi yatugamba this is our year maya omwaka ogujja gubeere gugwo guno bwa gugana weewaawo emikolo gibadde mingi tubaddemu kwanjula mbaga introduction pozi kwanjula why gwa somolize naye wetuwunzikidde mwaka guno ddala gwa December ono abaddemu emikolo egyatuguddeko omukyala mbaza we omwaka guno abadde naye abadde tava mu mawulire kyenja wasooka okusaba nti ndowooza gwali mwezi Seeka Muzata bwe yamala nga aweziza omwaka nga afudde mwezi gwali gwa 12 guno gwenyini gwa 12 nga nnya mwe tubereddemu n'oku yafanga nnya abaana baba Seeka olunaku olwaleero omulanga ndi ne Seeka ono man tugenda kunywa ku nsonga ezikwatagana ku bigwa mu kkowe eryo olunaku olwaleero lutuukidde omukyala Kurusumu Muzaata naye baŋŋambye nti erya Muzaata wakati gye balivaawo lisigalawo livaawo balivuddewo batya kuwoowa bamuwooye alina omwami kati ekijuujulu omusajja bakijuujulu Akramu mukulu Seeka banga naye Seeka kati esegeeza nti kati Kurusumu embeera gyalimu n'asembye okulya akasimu ke yayogeddeko ne munamawulire munaffe wano n'amugamba ndeka nfumbire ezazzi etooke leka ngende nfumbire ezazzi kati olunaku olwaleero lutuukidde nina Sheikh ajja kutubuulira erinnya eryo linnya lirimbuza lirinimu okwogera Tamusuze Sheikh Tamusuze gwe nina lunaku olwaleero eyagamba Shiba afumbirwe ye ate lwaki tomuwasa
naye okufumbirwa kw'omuntu nabbi yagamba gwenina nakola tugenda tutandikira wenyini gwenina nakola tugenda kunyumyamu tulabe ensonga za mchala bamuyita mchala muzata Kulthum kuwa kwabaddewo kitumanyi mu Busiraamu kino kitulekawa era nze nga tategera Busiraamu omukyala alina okufumbirwa ng'omwami amaze ebbanga kinga avudde mu bulamu bw'ensi eno bino tugenda bitegeera era mu kaseera kano ke yafumbiddwamu oba okuwoowebwa ke kabadde akaseera katuufu kyaleseewa naddala abantu abali mu ddiini y'Obusiraamu nkwaniriza Sheikh Tamusuze obulamu buli butya alhamdulillah obulamu bulungi sina buuza kuba tulaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى نصلي ونسلم على أول الثابتين على المبدأ التوحيد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nimira ko nyosi naende sakasumeni mwe kali mu motoka chogamba ndi mukalo bunyo kutoka ndi mukalo bunyo kutuka nali lesenga maze okujjako nedda sebo bwe wao onako lutukido onako lwaleero atwadde n'ensonga za Kulthum Muzata ate ebiseera ebyo twalabanga omugenzi Sheikh Muzata we yatambuliranga nga Tamusuze waali nga abeerawo nnyo ekitegeeza nti ebimu olina ebingi bye wamuyigirako nga tanava mu bulamu bw'ensi eno era by'osobola okuba nga otambuliza mu kkoweere bwewaawo okuwoowa kuno kwe tubatandikirako ebbanga nkyesooka okubuuza omukyala omuyisiraamu oba omuntu yena omuyisiraamu oba okufumbirwa oba okuwasa kinakutwalira bbanga ki nga omwagalwa wagenzi gye bayita idda oba ekiseera omukyala kyatuula nga baawe amaze okufa okumukkiriza Obusiraamu okumuta okufumbirwa omusajja omulala gibe emyezi 8 ennaku 10 netuzuulira nti oba omukyala oluusi abadde n'olubuto lw'omugenzi aleme kwekwasa nti nagenda n'omwana wammwe emyezi 4 ennaku 10 ekyokubiri okuguma ekyokusatu ndowooza okumaliriza ensonga eziba zibaddewo kuba kugaba maali aleme kwekwasa nti alina kyataafuna ku mugenzi agenda okufumbirwa mu maka ge mu ddya gy'agenze ng'ono amutadde byonna abirese erinnya alyejjako mu nnaku ezo oba asazeewo okusigala ng'afumba so ate olina olukusa oba kiri gy'oli okusigala mu maka g'omugenzi obutaddamu kufumbirwa n'osalawo bw'otyo kiba gy'oli naye ate kyalibadde ekirungi kufumbirwa kuba oli aba yagenda takyakomawo ate ng'oluusi abamu bafiirwa ababba baabwe nga bakyali baana bato so ndowooza gibe emyezi 8 ennaku 10 bwe kiteekeddwa okubeera myezi 8 ennaku 10 okufumbirwa oba okuwasa baleme bakebere nti oba teyasigaza lubuto lwa mwami kuga nti ne kano ke nazaalidde no kaali kammwe kiba kiwedde kubanga yali agibwako obujulizi obuso kubanga obujulizi obuli wakati w'abafumba babiri bukwatibwa nga bugiddwa mu mwami na mukyala amakulu nti omukyala yakubuulira nti ndi olubuto lwa bba wange n'omusajja naga nti lwange si lwange kati bw'abanga afudde kitegeeza nti tetukyalina gwe tujjako obujulizi so yenteekateeka enaku emyezi 8 ennaku 10 esigeza ku Kulthum ebbanga lyamazeewo lino lyonna tulowooze nti omwami yakamula mu bbanga lino lyagamba nti omwaka mulamba abadde tanaafuna abantu munnaye bujjo basisinkana bye bamanyi ebbanga lyebabeera bidde osobola okulaba omuntu mu wiiki emu n'akusanyusa waliwo abasalawo wakati mu wiiki emu ekitali kirungi nti goba olabye tomumanyi mpisa ze mu Busiraamu tuba tuwasa omukyala nabbi yagamba nti Allah yagamba fankihuhunna biidhni ahlihinna mubawase nga ababakwatibwako oba bavunaanyizibwako bye babawadde nabbi n'atugamba nti tunkahul mar'atu bi arba'i omukazi bamuwasa lwa nsonga mmeka 4 n'agamba jamaliha habyute kuliso omukazi mulungi mulungi omuwasa lwa bulungi olinza bayinza oba yabadde amuwasa lwa bulungi naga nasabi hasabi family mwava balina mukutooke ba oli okutooke ng'ogira n'agamba ekyokusatu n'agamba nti jamaliha hasabiha nasabiha n'agamba nti subhanallah nerabidde naye yagamba nti ekikulu wa diiniha eddiini y'omukyala family gyava obulungi bwe amakulu bwe tugattagatta ebintu ebyo nga bimusaanidde okufumbirwa tumuta n'agenda naye nabbi yagamba nti fazfaru bidhati ddiini bw'oba owasa kulembeza nnyo alina eddiini fa innaha tarbati yadaka ku bino ebina by'oyogedde bw'otunulira ku Kulthum ono ekisooka eky'obulungi alina akirina waddembe asobola okufumbirwa bino ebisigadde ebirala neyamuwasizza kubanga abantu babeera balungi
omuntu asobola okuba nti namwandu kuba namwandu omuntu bw'omugamba nti nyina kya namwandu kyengaba asooka kubuuza kirungi kinyirira kubanga kye kimuleeta okuwasa ekyokubiri alinamu kasente nabbira ensonga ziyasongako omusajja asobola ofumbira omukazi ng'ekigendo ayagala funa ku ssente nagaa yadde kinamwandu naye kantomere wano oba olyawo naagaggawalira nange nagenda naafuna ku ebyo nabbi yagamba bulungi ssente famire na sente wabanga mugaga alinamu ka sente yes segeza kati quality zone azirina omukyalo temuyinako tabu afumbirwe amakulu nti ebimufumbiza tubirabe webiri waddembe okufumbirwa ebbanga liweddeko emyezi 4 na ku 10 obulungi mulungi ne sente alinza obba alinamu newankubadde yayabika asobola okufumbirwa yayabikamu nze bwe ndowooza bw'otunulira ku bbanga omugenzi waafiiridde kutuuka wano wetuli wayisewo omwaka mulamba olowooza ebitambudde mu mawulire nga bitambulira ku mukyalo ono yafumbiddwa bitambudde bulungi famire agikuumye bulungi nga bwena okubeera okusinziira ku reputation y'omugenzi yafa twebaza Mungu nti ebbanga lyafumbiriddwamu amakulu akaseera bw'aba afumbiddwa webaza Allah twalibadde tweraliikirira nti sawa 7 ogw'ekiro waliwo omusajja gwe baalabye ayingire wa muzaata twalibadde mu kweraliikirira n'okugamba nti tugenda kukola tutya omugenzi kubanga fe abaswala abatambulanga naye zimbeera mutabani wa Sheikh Muzaata kuba ekika omuziro gwe gwange ekyokubiri famire ye era yeyaffe kumpi okitegedde muwalimu wange musomesa wange n'ebirala biyitirivu so twalibadde twenyamira nga tubuulira amawulire agatambula nti waliwo omusajja gwe bayita Akiramu eyayingidde wa muzaata essaawa bwezi ez'ekiro kyalibadde si kirungi era nagamba Isimu Laksisi nemugamba Isimu oli swaba wange naye kendi kulabe wa muzaata ekiro ogenda kuntegeera twalabanga Isimu nga tava wa muzaata ng'abeera nnyo ne ku lufumu emisana awo yabeera mu foundation naye engeri gye baga ntazaala alabika ndowooza abadde nga alobesa bulobesa so alhamdulillah kyogamba nti yali talinamu ssuubi lyonna bwabanga bwatyo kubanga omuntu ayagala omuntu osalawo nga bukyali kubanga olina mwandu ayokya abantu bamwesunga musajja muzaata abadde musajja w'amaanyi abalala badde bagala kulinnya naga nti bwenekweka mweno nange naafuna erinnya oba naafuna kasente amakulu nti bw'abanga Isima yali serious yali badde yamuwasa dda ate twali mukaluubiriza Isima nze musajja we ni mwalimu we ne mugamba nti njagala kimu kyakujja si bya kiyaaye bino ebintu by'okubeera n'abaana b'abantu ne muwangala nabo myezi emeka twabidibya era Edirisa namugamba musajja wange ne mugamba nti gumira mu nnyumba nanga Sheikh ndi mutebenkebe omutima nti ekituufu omukazi mbadde naye mbukyamu bw'abanga yagenze omusajja asazeewo amutwale kisigeza nti yali mumativu nti amusobola amututte kyotalya yes era takirinamu buzibu era yaŋŋamba nti simba kubanga nakirinamu obuzibu nalivudeyo neŋŋamba abantu nti kinsonga bweti kubanga bino ebintu abawala era njagala okutegeeza abawala abali eyo mugenda ne mwefumbiza mu maka g'abasajja omusajja n'obeera n'emyezi 6 myaka 2 omuzaalidde n'abalongo owooza nze ndi naalongo omusajja tamanyi na wammwe ojja fumbirwa kitaawo nga tomumanyi ojja bbeere wa kitaawo ng'omuzaalira abaana naye nga tomanyi nti goli naye kitaawo so musaleewo mufumbirwe shiba namugamba era njagala okubagamba mufumbirwe ebyo by'okubeera simanya basereebu wallahi ogenda tuuka ekiseera nga tekyali agambako nti how are you namubuulya ne mugamba nti afumbire era namugamba bino ebyokuddaawo okulaga abantu nga bw'oliko bigenda kuggwako akaseera kagenda tuuka wallahi nga tekyali agamba how are you nze nkubuulira nga bakuliirako buyisi nga buli mwagamba nti weekiri awo fumbirwa emyaka gitambula obudde bugenda kuba omukazi ye abeera expired omusajja osobola okutuuka noweekanika gye bujja mu maaso nogandidde nkaddiye ne kafuneyo akasupu wana kanzaamu supu kajuisi so mwe mukaddiwa mangu naye nkubiriza abawala mufumbirwe munonye abasajja mwetege muve mu muzannyo mwetege abasajja mwebali abasajja balina ssente mwebali so bw'onoddaawo wemunaddaawo ate era n'abasajja abanaku sibawagira kumala kujja mu jijaza mwagala kwasa baana temulina ssente mwagala ki
tolina sente embwa atalina sente tagulambwa mbonyina German Shepherd ogenda giriisa ki kati munnange batalina sente muve ku baana baffe bakole batya abatalina sente mugende mukole bwe mulifuna sente mulijja ne mufuna ebyokuwasa mubiveeko ate atawasa sente atalina sente akwana ngenda kusaba ajja kusabaga njagala ku kyennyanja twala ku kafe Javazi mitwalo 17 bino gireka ku mmeeza ngate omusomera balwa ate oza nti lero nasiivye sigenda kulya ebyo tebikyaliwo otandika okubulira omukyala nga mbulira ensonga z'abasinga nabbi yagamba si temukaluubirizanga ebyo ebyokuwoza ebintu byammwe ebyo teri kwewoza teri aweerera mwana we kwagala abeera awo bwatyo buli mu ateeka mwana we ssente abeere nga abeera bulungi mu nsi naye ozize embeera gy'ofaana omanyi otunda chapati oli ku baana b'abantu omanyiira ebyo mubiveeko sheekh genda onoonye kiraasi yo buli omu alina kiraasi ye mugende egomba waliyo abawala abaagala ofumbirwa biri eyo binamwandu gye biri eyo n'abawala abatanafuna basajja banabo mu kibuga balina kiraasi yaabwe obako otandikira okwogera nti hawayunga emitwalo 10 gigudde ebbali kubanga aba kiraasi eyo bagenda ogenda mutwala ku out ogenda mutwala out atuuka okusaba ekyennyanja akwate eriiso lyabajjamu lyokka ze nyina gye nagenda ennaku ezo ku gundi nsanga omuwala atumiza kyennyanja najjamu eriiso nze ndibagaba kinsibire nkitwale omukulu bwatu bwe yali asazeewo ye bwati amazina gabakizeeyo mumaze hani emitwalo 10 agigudde wali agireseewo yakigula atunula ati obwo kati olina okujja ng'onywedde kati ebiwa bikolomanya nti kubanga leetoso atalina sente tokwana toyogereza mubiveeko ebyo kiraasi anti olina kwavuwala ogenda kudda mu kyalo kiraasi obuuse kiraasi yo ati omwavu takwana naawe oyogereza mwana wane ogenda kumuliisa bijanjaalo ebyo byokulya omunyeebwa nemujanjaalo simanya mwana aliko simanya ku mukene simanya ina malubiniya nabbi yagamba nti nabbi yagamba simanya ebintu byonna emirimu gyonna ogibalya ku nniya kati kitwale nti ogenda kulya byennyanja yadde bito ebyo sheekhi tetukyabiriko nze omwana wange okulya mukene abeerawe waka n'abanga kishiba n'awangaalira awo waakiri shiba era yawangalidde waka nti aganye ofumbirwa ali awo tumulabako bulabi tuti agape yagaga omusajja wanyirira naye tosobola nyirira nga tolina musajja kiki kyoba otegeeza yagamba nakyoyombekedde proud nakyoyombekedde ng'omuwala omusiraamu mukubiriza okufumbirwa kyogamba atuuse mukubiriza okufumbirwa oba ayagala oba oyagala mwogereza naye ng'oyita tewali tabbu ate nze wempasa shiba waliwo tabbu gamba nti shiba nzi bwendi ati okwagala okufumbirugano kw'omusajja n'omukyala kuva mu kwagala n'akwabwe wakati waabwe simukwanangako shiba oba simugambangako bigambo byange nakulanga tuli mu kusonda sente z'akabakko wetu ez'okwanjula mu mbeera efaananire tinjagadde okuyisaawo njagala okubategeeza nti abatanafumbirwa mufumbirwe tulabe nga tutambuza obulamu mu maaso seeka mbadde tudda ku kibuuzo kiri kyeŋŋambe nti ubbanga lino famire omwami nga taliiwo musheyi muzaata ku luthuumu ebintu abirwanize nga birina okutambula oba ayina waasuddemu step okusooka nze musaba kintu kimu omwana nga bwe yassazewo n'agenda wa musajja mukulu Akram oba musama oba si musama oba wakuno oba si wakuno saagala kumanya ebyo saagala bimanya nyina bye nawulidde tewali mugagga naawe buli awo naye kyenjagadde okuyisaawo byonna byali oba mugagga oba mwavu yamanyi kyenjagadde kimu nti kati ku lusuumu yafunye famire mwagenze yafunye omusajja agenda okumuwasa akwata omwana amaanyi obuvunaanyizibwa bwonna obuvunaanyizibwako abulize famire y'omwana omwana agenda sigala wakati nga bakitaabe tabamanyi negyagenze omusajja tamumanyi kubanga ono asobola okufumbirwa waawo n'avaawo omukazi alina olukusa bw'ajja omusajja omukazi n'akufumbirwa n'abeera naawe nga tokola avaawo obusiraamu bumuta tazze kutuula muzaata ayinza oba alina emirimu gye yali akola gy'otasobola ggwe va aveewo afune omulala toyina kyosobola sheekh bw'ajja ng'oli lwasa sheekh ng'akola ki
ng'avaawo ng'agenda kewalala ng'agenda mu ba big boys kakati mu mbeera akiringa ne ba big boys bw'ajja ng'ali Lwasa ng'agwa kuviira bino bagamba nti obulamu bulwasa kikyamu bulamu bumpi si bigambo byange so mbeera efaanana ekyo kyenjagadde okuyisaawo nti ku Lusuumu musaba nga dokita amakulu dokita byakola bibeera bijja mu badokita tafaanana nga babulijjo bana bataasoma abayingira obuyingiza ekibuga nga bebalowooza ndowooza nti eddala kwali mukyala muyivu akola ebintu nga bifaanana badokita bye bakola musaba akwate omwana amuddize abateekeddwa okuba nti bamuvunaanyizibwako insha allahu taala tusigale nga tutambula bulungi wow tukyagenda maaso naye nakutegeeza nti we are proudly sponsored by Mukalnet Global Services bakutegeeza nti muganda wange yagenda kulako Dubai mutero okunda nga ni mu Dubai balambulako abaana abagenda bakutegeeza nti esawa waliwo omulimu oguliwo baguyita aviation cleaners and loaders at Dubai airport abagenda okukola ku Dubai airport abakilinazi utegeeza nti abagenda okulongoosa ennyonyi n'abagenda okutikka emaali ebegendera mu nnyonyi kutwaliramu omulimu weguli agent bali agent needed essaawa eno beetaaga kimu bakwetaagaza ki visa byonna bikolerako air ticket byonna bigenda bibeerako ekitegeeza nti muganda wange ku kasente koba otaddemu byonna bijja kubeerako visa air ticket ne accommodation byonna weebiri ne food n'emmere kuweebwa company ebyekututte egy'obugenda okolera location tugenda kukolera mu Dubai airport abamanyi mu Dubai airport awo tugenda okuba nga tukola emirimu egiri bakilinas baloaders abeetisi b'emigugu abatikka ennyonyi si beebo abaloading ennyonyi ne bakilina abakolongoosa mu Dubai enamba y'essimu eri wansi mu kabokisi akolako Mukalnet bakubireko oyogerako n'omukulu Michael Mukalazi omukyala Nalongo omukyala oyo ayogera bulungi akukwasaganya kutegeeza kiki weetaagisa okuba ng'ofuna omulimu guno muganda wange so Mukalnet Global Services batteremu akasimbi nnyo kutuuka kubanga tutembeta ensonga eno okutuuka wano we tuli nzi nkomawo iwoseeka omukyala muzaata afumbiddwa omukyala ku Lusuumu kati aba ku Lusuumu Akram ku Lusuumu Akram daba ku Lusuumu eryamuzata lyali yavuddeko kati baba muwoyi anti olijja mukwasa obujja omwami oyo nayinza okukwatibwa obujja ddala oli yafa nerivaawo eryamuzaata kati ayina gy'alaze amakulu nti obulamu bwe bulina kubeera sayidi eri bamuyite ku Lusuumu Akramu n'eddala lisijjukira omusama yatutte ku Lusuumu mwabadde wano ab'e Kampala mumwetalyako bwetalizi temulina temusuladde kagambo mwalowooza nti mwali temumwagala omusama yazze namubatwala alhamdulillah mukama abawe obufumbo obulungi bawangaale babiri naye nga kive South Africa eyo wano wenjala tugende okuva okwawe kwawedde omukulu gwe tumanya nga bijodolo bifekeera omunaggaga Akram okuva South Africa esebo ate mbu yali kayata omukyala tugenza olaba Katambi avaayo akuba omulanga yajja ne milioni za 2 amugamba bagenda kole bijodolo bagenda kola kibagenda bali bagenda kuzimba kuzikozesa nga family kuyatuuka eno omukulu ate yaziwo wamu mukazi kino kitulekawa omugole tusuubira nti yafumbiddwa oluwamu wagenze obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti mu Qur'an weri atuta okuwasa yagamba nti fankihu ma taba lakum minan nisa bamugenda okuwasa abakyala muwase wasa omukazi akunyiriridde mu bakazi bonna agandi masina oyinza owasa ababiri wa thulatha wa arba basatu oba bana wa in khiftum alla ta'dilu bwe munabanga otyamu ng'olimu akatengo oba olaba ng'olimu akatengo nga tojja kusobola kumala kwenkanyankanya wakati w'abakazi abo nga tonnatuuka nga si ye kiraasi yo fawahidatan sigala ne mukazi wo omu akumala bw'olaba nga tolina ssente temutusumbwa abaana baffe nga tolinawo waatuuse mu busobozi bw'ensawo n'obusobozi bw'amaanyi omuntu asobola okuba nga yesu alina ssente naye nga amaanyi tasobola kumalako n'abakazi bameka bana babiri omukazi omwe akumala era kyova olaba nti abantu abamu kibaleetera okuwulira ebyo n'agamba nti kyova olaba nze abasajja abasiraamu bantama ekitali kirungi nti omuntu ogenda ne weeteekako kyotasobola kyekikutwala ku mukazi ow'okubiri nga n'omu akulemye abaana bamwe olumu balima n'okusoma kubanga owawasiza mukazi namba 2
omukazi n'abonaabona ng'aweerera abaana nti omusajja munnange yanzirukako yafuna omukazi omulala naye nga wawasa omwana w'abendi wamusanga wamugja ewaabwe ebbeere tutunga omwegombye wamusanga anyirira wamusanga bamuyimiriza abantu ku kkubo ng'olaba bumeseji bujja noyekanga wallahi n'omala osuula ebbeere limaze otunula mu kabbuli amaze okufaanana obubi tokyagula kizigo nonoonyo owookubiri kubanga olaba anyirira njagala okubategeeza nti gwe gw'olaba babiibita nti bakakutwala ogenda faanana ng'oli g'osanzeeyo era banoonye omulala bakuzzeeko bannanga abasajja abafaanana batyo mukyuseemu abaana b'abantu babaagala okubeera obulungi nabo oli ali South Africa akaaba omuntu oledde n'asooka akulemiredde oli kuwakubiri omunoonyako ki sheekhe boba tosobola teweeteeka ku byotasobola obusiraamu kyobola embeera omuntu yenna okuwasa nabbi yagamba ayuha shabab man istata minkum albaata falyatazawaj abavubuka allah gwawadde obusobozi genda owase fa in lam tastati bwoba tosobola nga toyinaamu tosobola kuba omukazi talya bikomando omukazi omuntu awasiza mukazi we talya bikomando omukazi talya rolekisi okujjako ng'ayoyeza njoye kubyomu ki rolex ebyo tebiri awo simanya sala satu supu ebyo tebiri tebibaawo omukazi omufumba alya bulungi alya chipsi chapati za mekaza ayagala bino leeta simanya kadomola ka butto wiiki emu kaba kaweddemu boba tobisobola ebyo teweepanka genda kuwasa ogira osiiba omukulu n'alinnyonyonyi ye nava South Africa n'atuuka e Kampala ne mugamba mufe nti njagala okutegeera okusinziira ku bye nawulidde njagala okuwa amagezi mukwano gwamu kanyambe nti mukulu akiramu eyawasiza mukyala Kurusuumu nti tuula wansi weekube mutima omanyi kyoteekeddwa okukola wabanga omukazi oli akolima ng'ekituufu bwe kiri kuba naye asobola okwogera nga kyayogera si kituufu ng'ekituufu kyayogera bwe kiri njagala okukutegeeza nti kyokola kikyamu ebintu by'okuwasawasa guno mulembe si we tuli awo omuntu okunoonya obunoonya okuwasa obuwasa tuwasa nansonga buferi kiki kyenagambye nti abantu abava South Africa eyo kusaasira kwa Katonda nakyogedde ng'asaaga eggulo ejjo bintu by'abantu abasama abo olina okuba nga eriiso erimu litunula ng'eddala liraba olina gwomanyi yagwako omusama olina okuba nga eriiso erimu lyebase era weweebaka bwoti erimu lisigale nga litunula oyinza okufuna obuzibu ayinza okudduka ne maali yaffe so nze bye bigambo byange ebyo sijja komentinga nnyo naye abasama oba walidde kigaati nte kinatuuka so embeera efaanana etyo saba Katonda abaterimu omukisa kubanga obufumbo bwa halaali butuufu bamuwooye ekitalingako ttabu nti ekituufu kyebadde ateekeddwa okukola era kyeyakoze tumwebaza olw'ekyo naye tumusaba ayongere okukola ebimwesa ekitiibwa nga dokita kuba tumwenyumirizaamu ng'abasiraamu ogamba nti tulinayo dokita mu KCCA amakulu n'ebimutambulirako tulina obirondoola twali mikwano gya bbaawe twali batabani ba bbaawe ngabo walimu mundola kurufu innamal muslimuna ikhwa Katonda yagamba nti abasiraamu ba Luganda fa aslihu baina akhwaykum mulongose wakati w'enganda zammwe okugambako mba muganda wo ekikwatako kiba kinkwata kufa abasiraamu tulumirogana ekyokubiri nze ndi wanjovu ndi neddira njovu amakulu njogera wano nga mutabani wa muzaata byenjogera nteekeddwa okubyogera gwe nga ggwe nga mutabani wa muzaata oli entitled okulondoola omukyala wa muzaata si kumulondoola wabula ekisooka mwagala mmanyi obulamu amakulu si kumanya bulamu bwalimu ffe nga abo walimu tuvunaanyizibwa ku nsonga z'abasiraamu n'obulamu bwabwe olugezigezi lw'abasiraamu lwaba mwalimu tolantutansa okusukka si bwe kiri naye ng'ekituufu Allah yagamba kuntum khayra umma mu abasiraamu liyo ekibiina ekisinga ukhrijat linnaasi ekyavaayo eri abantu ta'muruna bil ma'rufi mugambe ku bantu bakola obulungi watanahawuna alil munkari n'okubakomako okukola ebikyamu tulina okugambako nti wagenze mu bbaala kikyamu
wakoze boti kikyamu wakoze boti okuwasa kikyamu okujja ngo wasalwa nsonga waseno gosose tonamumaliriza bino ebintu by'obusiramu njagala okugamba abavubuka abawasa oba tolina ssente toweepanka ku baana b'abantu tolina ssente oli munaku ogenda ogamba buli gosanga buli golaba n'oyasaamirira buli golaba n'oyo mwagala olabye wakabiina n'oyo n'omulaba n'olaba eriiso ogenda komawa abalungi tebagwa mu nsi ogenda oyasaamirira bwati buli gosanga n'omuteekako amaaso mwemba muwasa soko mali olaba woyimiridde kirasi yo nonye kirasi yo tosanze mukazi afuluma Centenary Bank akola mu bank ate oli ogenda kudda mu kyalo nkubulira ogitunde ogenda kudda mu kyalo omukazi muwasa olina okubanga olina mu kasente kino kituzaayo eri nti omukulu yavudde South Africa n'akasente nyagala okutegeeza era yazalwedde mwala mulungi nga wongambye nti omukyala eno mufumbiro mwala mulungi ayinza oba ayina tageti ye yataddemu ng'anagenda kujjamu asobola okuba nga yabadde ateekamu kapito anajjayo kati kyeŋŋambye nti kisoboka oba binojjo oba si binojjo ayinza oba ayina ku nsonga ennya ayina kyeyatunuulidde nabbi yagamba tunkahu lmaratu bi arba'i jamaliha buhabyute oba maaliha oba akasente kaalina ayinza oba yataddemu kapito ng'ajja kujjayo yasize ajja kukungula kisoboka ataddemu zino eza kapito kyagenda okujjamu kinene asobola okujjamu tomanya yataddemu nga era nyagala okugumya mukyala ali South Africa nyabo guma kasente kayinza okukomawo akasente kagenda kukomawo abanja mugambe kubanga namuwulidde ng'akuba omulanga nti mbadde nsaba omugagga ku lusuumu abakwate sente zange bazinzirize tofaayo sente zijja kudda wibasize bagenda kuzza sente inshallah ono we yatadde ayina zigenda kudda mu zijja kukomawo tofaayo inshallah we South Africa tumwekakasa tutya nti yeye mutuufu simumanyi binkwatako nnyo wabulanga kyeŋŋamba akasente kajja kudda omuntu okufumbirwa n'okuwasa olina okubanga gugenda ofumbirwa omumanyi obutamala gagwa mu buzibu nga tutegedde olebe gamba abantu kale singa namanya kyekireeta obuzibu ku bayimbi baffe abamu ajja n'awasa omuntu oba agenda n'afumbirwa omuntu gwafumbirwa tamumanyi amulabye kati olw'amalo g'ekibuga gano n'amutomera olujja maaso eyo n'akatandika okulaajana kale singa namanya naye nga wamulaba ayagala okubategeeza nima omufumbirwa abasajja sooka omala olaba omusajja gw'ofumbirwa aleesa akamotoka n'olobera akamotoka nga ne kadi tagikuwadde bebi vugamu asobola okuba nga mwozi wa mmotoka naye ng'ayoza emmotoka asobola okuba vugako mweyo kanjizeeyo ngina leeta endala babuloka okitegedde mwegendereza abasajja b'ennaku zino bayaaye abasajja bayaaye ayina kyaba ayagala naye olumala okiggusa nga gadi bebi emmotoka ngikomyawo toddamu kumulaba mufumbirwa abantu bemumanyi bemutegedde musobole okufuna obufumbo obulungi mubufunze musiga nsimbi yasize yasobola okuba nga yasize yaze ku kyeyo yaze kuba kyeyo kati agenda kuddayo so mumbeera efaanana etyo byonna tetubigaana obusiraamu ye bumutta asige ajja kungula bw'ontunulira omukulu oyo n'otunulira ne dokita waffe gwe yatutte olaba nti bamaakinga kubanga yalina bye yamusiimyeko omukyala asobola ofumbira omusajja nga si ssente ze zimufumbiza nga yalina kyabanja kibola nti abamu bava mu bagagga n'agenda owa bodaboda kuba owa bodaboda alina byagenda omukolera lwasa byatasobola alina byasobola ngambye owoolwasa byatasobola amakulu mu mbeera efaanana etyo amakulu mu mbeera efaanana etyo njagala okubategeeza bwemma mufumbirwa abasajja omusajja bwolaba nga asobola mu byensimbi ng'asobola okubeeza kuba temugenda kulya munnyo temugenda kulya ttaka ekyokubinyagalo g'abavubuka abali omuwe ku bakyala ssente muve mu ebyo ebyokubeera omukazi obadde naye emyaka emeka bye bigenda obbagumya wallahi omugatteko nga talina ttabbu abasajja abasiraamu abagagga bw'aba anaawasa omukazi oluusi amwerekerako lwaki amuteekamu omunnyo wallahi w'omukazi ssente olabe waataala efuna esimayiro abo baagala ssente balinga mayembe gwe muwe ssente okomewo omukwatira ebbandaali namba omugabe bebi kwata kyokka ekyo ogenda olaba simayiro ye nga togirabangako emyezi 6 agaye bebi nkwagala okukamala
omugambe mukwane enkya ngenda kuzzaako namba 2 agambe hani nongattako basatu sirina ttabu kubanga olina ssente niye omuntu omunaku wallahi buli kaseera ayinza n'okugendera ku musawo lwaki yangaseeko omunyo takyagugula waka amata takyagaleeta naye gwe leka ng'otaddeyo ssente wakola be omukazi kubanga bakulwanira bulwanizi buli obeera ng'olina kasente wa mukyalawo ssente mwabambaze bakazi bamwe mbagulire ku make-up niyo olaba omusajja omukazi w'omugagga atunula ng'ekimoloka ky'entalo entunula ye yokka ekutiisa amakulu njagala muwangaale amakulu nawe mukazi gamba ku bbaawo hani embeera gye mpangaddemu naawe tosiimanga tolina kye wali osiimye ky'obusiraamu omusiraamu omukazi okuzaalira omwana okumuyonsa obuyonsa olina omusasula omukazi w'okuyonsa omwana wo alina okusasula olina omusasula kasente bibali kunyonsa mwana ebbere lyali tutu wallahi ne ligenda nga liringa chapati ligudde likulukuta litunudde mu kabuli amakulu abakazi bamwe mbawe kasente ebyo bizibu tebajja bisanga tojja kuwulira nti ate yazizzaako n'ebyo lijja siriko omulundi ogwo kyokka teri bagagga bawasa bakazi babiri obiwulira nnyo mawulire lwaki babateekamu kyembuuza omukazi ng'ogenda wuwasa olina mubba magezi kyembuuza mu ddiini yamwe y'Obuyisiraamu omusajja buwasa omukazi omu musango si musango mbayimanyi nteeka olina okuwasa kiri gy'oli era abantu bangi balina abakazi alina omukazi ogwo nabeera ne mukazi wo kitegeeza nti mu Busiraamu okwana abakazi abangi abawala abangi ng'oli muvubuka nawe kikkirizibwa nedda ssebo olina okuwana omukyala omukazi yenna ate by'Obusiraamu genda mu mateeka n'ofuna omuntu mu mateeka n'omwagala mu mateeka ne mukwatagana abeere nga wuwo esangi zino badde bayita pasita Bugingo Haji mwe nga Basiraamu kibayisa kitya nti haji pasita haji alina okuba nga agenze e Makka n'alaba ku nnyumba ya Katonda ekyokubiri alina okuba nga Musiraamu ekyokusatu era nyagala okubategeeza kye bakola kikyamu Bugingo si seeka si Musiraamu si haji tagendangako Makka omuntu yali agenze e Makka agendayo nga Musiraamu nga shahada agirina okujjako nga baga nti Bugingo yatodde shahada n'agenda e Makka n'akola hijja mu kiseera kya hijja aba afuuse haji tannafuuka haji naye byakola biyinza omuleetera okubeera Omusiraamu kiki gwe kyola era njagala ajje tumutoze shahada kubanga iwaabu wabanga muyite bulungi nti pasita Bugingo pasita Bugingo mukwano gwange omugenzi omuzaate ali mukwano gwe kitegeeza kubanga n'omukulu oguve muzaate ali mukwano gwa Bugingo nnyo era era mumanyi njagala omutegeeza swaba jangu tukutoze shahada endiga zireke funa anaziddamu fe tujje inshallah tunonyewo okusatu n'owokuna anti kakati bwamala okutola shahada Bugingo alina ssente Bugingo alina ssente naye nyagala okumutegeeza kye nasookeddeko nti oba oli Musiraamu oba toli Musiraamu leka okulabira abaana baffe ennaku mujja mu maka g'abantu ne babakwasa abaana baabwe nga babaagadde mweyogeza bulungi nga mujja okuwasa n'ogonza olulimi naye ng'oli kizibu omwana n'omutwala n'owangala naye n'otuteera ku makya n'ogamba nti simanya ow'ekikulukuta ogwangala natya naye ani yabireeta ebyo nga wasooka omulaba ebbanga ly'omala naye ngayo tewabyogera nyagala okutegeeza njogera mu mbeera ng'akugambako kubanga okugambako nkuyamba byami nti benyina okugambako nyina okugamba ku bantu bonna naye ate tonkakatako nnyo kuba toli Musiraamu already in fact ku ddala kwoli oli pastor oli mubuulizi oba mubuulizi nti amakulu nti wali badde byokola bifaanana mu myaka gyo n'ekitiibwa kyo tosobola wasa mwana wa muntu n'obeera naye n'otandika omwanika mu bantu ebintu by'okwawukana Katonda bimunyiiza ffe mu Busiraamu nabbi yagamba abghadul halalu inda Allahi at-talaq ebisinga okunyiza Allah nga bya halali nga bituufu amakulu oli waddembe bikola kwe kugoba omukazi nga wamuwasa ewaabwe gwolowooza balowooza batye bwabwe oyo bakulowooleza ki bawulira kimitima ne gwowasizza naye era singa enze wallahi mbakuba mukazi
omukazi abakazi abali eyo omuntu agenda okwogera n'olulimi olugonda olwo tusooka otunuulire gyavudde bagambe nti balese abakabeze ennaku naawe kimanye nti naawe enkyo ojja gakombako amaziga wallahi ojja gakombako nga bw'oli bwagakombyeko naawe ojja galaba mugende empola eno Kampala si bwakuloba omukolo gwe yakola wagulaba nagulaba gwali mukolo kikaaki ngeyagambye nti yakyalayo obukyazima nawamu obugenyi obukulu oba yali mugenyi mukulu kakati tosobola kukeera ku makya noŋŋamba wajja nonzija ewaffe kali nogamba abantu nti wajja ng'omugenyi omukulu n'olowooza nti nze nange nembeera ewuwo nga nkolayo ki gwe yajja ng'omugenyi omukulu omaze okunneegaana yajjanga mugenyi mukulu kati nno omugenda kutegeera nti yajja yali mugenyi mukulu mwenyweze wesibe ebbiri gwe bajja ewaabwe ajja kakasa mugenyi munywere naye oyinza okumaliriza ng'olinga eyasooka kubanga kankubuulire abantu bazaala abaana baabwe si kwagala kubonaabona mukazi akuze abadde amanyi afunye omuntu we gwagenda obeera naye omulese mu bbanga wamuggyako ebyali badde bimwagaza abasigadde goloza teyewali badde mbala bagamba mugambako nti ogamba otya nnyabo olaba otya naye omaze omuggyako byonna byonna obimuggyeko omugobye otunuza butunza mu kabbuli ng'ogoba beera olumala ogira ng'ogoba ng'otandika oteekawo ensonga mwetegeke nno bannyaba bali eyo bagenda tandika obateekako ensonga omukazi yali tazaala omukazi kikulukuto omukazi agoba asobola okufuna ensonga emuwasisa omulala naye nga kokwanjira yali get together pate yali pate oba yali pate oba teyali pate nze njagadde mugambako nga mukwano gwange yali mugambyeko kubanga byenjogedde nga bwe mbyogedde bwe yali byogedde kubanga yitaluma mu bigambo bye oba oli swaba we oba toli wuwe agamba ekituufu ky'olina okukola nze nkugamba ekituufu oba nkimanyi kikuluma mu mutima era kikutuuse n'ekyo ekyolina okukola ku myaka gyo nabbi yagamba man balaga 40 omuntu aweze emyaka 4 falyastahi min Allah atandika okukwatibwa Katonda ensonyi ogenda okukola ekintu ogaa nti Katonda andaba atya omubuulize omulamba ngenda kukola kino fa inna Allah yastahi minka kuba Katonda naye akwatibwa ensonyi myaka 4 nga byokola tebijja mu bantu kubanga ebyo bivukolerwa bavubuka b'emyaka 2 myaka 35 yebagala ebyo byokugiragira buli kaseera abakebera ye bakebera ki buli kaseera gandi kankebereko kono tulabe kiki kyotalabe ekyo kyokebera kyotalabanga naye nga ensonga zange ezo weewaawo seeka nga tumaliriza obugambo busembayo tuwunzike tubewa okuweza kulekera abayisiraamu abali eyo njagala n'ebijodolo Akram njagadde okumaliriza nga ngamba abasiraamu abali eyo alhamdulillah Allah wabakwadde mukyalawo omufunyi wangala ne mu mbeera efaanana bwe ennungi ekyokubiri Allah yagamba wala tansaw alfadla bainakum temwerabiranga bulungi bwali bubaddewo wakati wo ne mukyalawo towerabiranga ng'ogenda mwogerako ebyo nti yali alina ekikulukuto mubi simanya saamumanya towerabiranga bulungi bwali bubaddewo nti kaliko akaseera n'omukubira essimu naye emimana gasigenda gikwata n'owulira ng'ofa kaliko akaseera ako newankubadde saawa eno kiwali oyagala wakifuna tewerabira bulungi bwali bubaddewo wakati wo naye nti omukazi oyo yaguma najja okufumbirwa nga wallahi ekigendererwa kikuzaalira najja nga obulamu bwe bwasaddaase abamu naawe neewaayo ne bamusala ekiso ku lulwo abalala tebakomawo ne bamuziika lwakuba ggwe gweomufunisiza olubuto lwerumusse mwegendereze mujja kufuna obuzibu kyobola abantu bagwa eddalu mu nsi muno nwebuuza ki ekyamusuula eddalu nga byebyo mwegendereze bwe bugambo bwange ekyokubiri ebintu byokunobaanoba ebyo si birungi ebyokunobaanoba ofumbyeko wano ofumbyeko wali mubyegendereze abafumbirwafumbirwa n'abawasa ebintu byokuwasaawasa n'ebyokuwasaawasa buli kaseera anti fe mbusiraamu waliwo omusajja yali mumanyi yali sheekhi tugambe kitwale nti seeka mukulu yali abuulira abantu nga bwe mbuulira wano omukazi n'ayimuka mu bantu n'abagamba nti oyogera bikinga nange wakati tobikola byoyogera yayogera ebigambo byali bingi abantu ne bamugamba omukazi lwaki tomugoba seeka n'agamba okumugoba n'ali mugobye niyo kisooka mukazi wange mulungi n'agamba ekyo si kyenneekwasiza kubanga wali abakazi abalungi baki bangi ekyentidde nti bwageza n'anoba ewange teri musajja asobola mumuwasa n'abeera naye ennaku ezi nze zaamusobola
n'agamba kati okutaasa abantu abasigadde bonna nze kambeere naye mugume n'ebizibu byammwe nyweza omukazi omugambe nti mukazi wange oli kizibu naye kambeere naawe omusajja wo kizibu naye mugambe nti sebo kwana naye tojja va wano nywera obeere naye kale obukulu Sheikh Tamusuze bwe tubadde n'olunaku olwaleero ndowooza abakulu bababuulidde okunobaanoba ate okuwasaawasa olina okuwasa nga wuyutingirira kasinti oyinamu kati nga ffe babijjoddolo nze bampita Imurani Matovu ebintu byonna nabikwasaganya dda buli kimu nkirina era ogenda okukya alhamdulillah buli kimu nga nina muganda wange so kwegamba embeera bwete bwetambudde olunaku olwaleero so bwetambudde naye nga tuli wamu ne bannaffe abamu Calunet Global Services bakutegeeza nti omulimu ogulw'essaawa eno baguyita aviation cleaners and loaders ku airport ye Dubai airport gwe mulimu gwa emergency guliko essaawa eno bakutegeeza nti accommodation transport food provided by the company byonna bikwebwa company kitegeeza nti ku besimu eri wansi awo mu kabox gyolako mu Calunet wabuuze kiki neetaagisa okufuna omulimu guno ba aviation loaders and cleaners kitegeeza nti ogenda kubanga omulongoosa mu nnyonyi n'okutikka emigugu mu nnyonyi so muganda wange betanire beboka bajja okuweeza emirimu mu Dubai mu Calunet Global Services bakutegeeza nti bwesige ojja kufuna ekyosinga okwagala mu bulamu bwo mulimu gw'osinga okwagala mu nsi eye Dubai ne mu Buwarabu okutwaliramu Uncle Michael Mukalazi nkutumiddeko Michael nkutumiddeko ne Nalongo mbatumiddeko mwena Onesmus na nkutumiddeko muganda wange bonna bali mu Calunet Global Services so bwetu otambudde olunaku olwaleero Sheikh tujja kuba tumuuza mu nsonga ez'enjawulo ezinaba zeetaaga okubanga zitukuba mu ttooki atangaazemu naddala nga Obuyisiraamu bwo bwogera kuki ku nsonga eri olunaku lwetwali twogera ku nsonga ya mukyala ku Luthumu Muzaata wiiki eno ndowooza gye tulimu bamuwowedde embeera kimbadde twebuuza omukulu yatambulanga ne Sheikh biki byamuyigirako isawo no balaba nti omukyala awo ke kaseera katuufu akalina okuwoowebwamu kaseera katuufu alina okufuna omusajja era omusajja gwe yafunye badde mwogerako bye bingi tujja kuba tufuna mu paati 2 nga waliwo ebirala bibaluseewo mu nsi eri eye South Africa ajja tubuulire wano ebigambo nga yabiri yali alidde ekiganti kya bofulo oba yali yaguliko blue band Shafiku ku kamera omukulu yavudde esaidi ze emutukula embooko ze baabakuba ekironga bukya olunaku lwa boxing yali boxing de baba sabula Shafiki Bossa era wenjogerera girlfriend yanobye ebitundu byekyama tebikyakola bamukuba bubinyi kwegamba byebyo mbere bulungi nze Imurani Matovu yes ate muli wakanyi nze mbatadde mbere bulungi omwera